Wano nno tulabira dalal obubuze n'obutategeera ddiini bw'omu ku baganda baffe alaga nti nno omuntu yenna akola ezzambi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atta emirimu gye gyonna. Obumu ku bujulizi bwe yeesembesa ye hadithi eno, man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharabahu. Agati hadithi erimu obujulizi nti omuntu gwagwa mu nsobi n'emirimu gyonna gikola gitya gigenda. Bawala tebategeera hadithi bwe batyo. Hatta Imam Ahmad rahimahullah yagamba nti law kanat al-ghiba mufattira ma baqiya ma'ana sawm. Singa ghiba mufattir esibulula omuntu ngaki ng'okulya oba okunywa tetwalisigaza kusiiba. Yani agama zambi qalla man yaslam minha min al-mu'minin. Batono bosinga nambasilamu Allah nga amusaasidde nga yeekuumye kikumi ku kinnaakyo nga talinayo bukendeevu bwonna bwakoze eki bukendeevu bwonna bwaguddemu busobola kubeera nga bwako kye bukendeeza kusiiba kwe. Tegereka n'olwekyo ezo mufattirat gwe musibimanya nti buli kyonna kyogwamu mu mukhalafa kikusala max. Buli kyogwamu kikusala max. Gyokoma okuyitiriza, gyokoma obutasigazaawo, gyokoma okwekuuma, gyokoma okukuuma okusiibako. Ng'ekikolo ku musiraamu kubeera nga yeeziizaako amazambi gonna ebe Ramadan ebeere nga si Ramadan.